Ebyabadde mu Kampala nga bakwata Kyagulanyi. Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa ennyo nga Bobi Wine eyali yeesimbye ku bwa pulezidenti mu kisanja ekiwedde ng'ali n'ababaka ba NUP abalonde bakubye poliisi ekimooni okuyingira Kampala era yabeekangidde mu kibuga wakati nga beekalakaasa. Abantu okutandika okuleekaana nga bayita Bobi nga bwe balinnya ku bizimbe waggulu kyekyabagudde poliisi okutandika okutayiza Bobi. Wano Kyagulanyi yabadde akwataganye mu mikono n'ababaka okwabadde Derek Nyeko owa Makindye East, Joel Ssenyonyi owa Nakawa East, Aloysius Mukasa owa Rubaga South, Bashir Kazibwe owa Kawempe South, Frank Kabuye owa Kansanda South, Abdallah Chiwanuka owa Mukono North, Betty Ethel Nalima mukazi wa Wakiso, Emmanuel Serunjoji Meya we Kawempe n'abalala bangi. Babadde bakumba nga bakutte ebipande by'abantu be balumirizibwa abaabuzibwawo era nga biriko ebigambo ebisoma nti "We want our people back", ekitegeeza nti mukomyewo abantu baffe. Awo poliisi we yabayooledde ne batwala ku kizimbe kya Mutasa Kafeero okwambuka ku Constitutional Square. Basimbudde ku Mini Price ne bayita ku Loom Street era wano abantu babadde batandise okujagalala. Poliisi yeye abasirikale abamu ababadde mu bumotoka obw'amagye obubikule ng'abambadde ebyambalo ebiddugavu. Abalala babadde batambulira mu bumotoka ezakazibwako drone okutali nnamba n'abalala nga balawuna bakutte miggo. Emmotoka zino ze zoogerwako nti abasirikale ze bakozesa okukwata abantu abatannaba kuzuulwa. Be bakutte babatutte ku poliisi ya CPS mu Kampala kyokka mu kibuga babadde beekalakaasa nga waliwo n'abalala abagumbye mu kitebe kya America mu Uganda ensambya. Ate bano poliisi yabakutte n'ebatwala ku poliisi e Kabalagala. Kyagulanyi yagambye nti okwekalakaasa kwabadde kugenderera okuwakanya ekyabawagizi. Kyagulanyi yagambye nti okwekalakaasa kwabadde kugenderera okuwakanya okw'abawagizi be abazze bakwatibwa, abatewulugunyizibwa, abattibwa n'abakolebwako effujjo eddala. Omubaka Abdallah Chiwanuka ku bubaka bwe yatadde ku Facebook ku mukutu gwe ogwa Facebook yategeeza nti poliisi yabakutte n'ebaggalira ku CPS oluvannyuma ne bavuga n'ebatwala mu maka ga Kyagulanyi Magere ku Reggayaaza. Kyagulanyi bwe yabadde ayogera ku Sande akawungeezi yalabudde bammemba b'ekibiina kya National Unity Platform naddala abakulembeze abalowooza nti buli nsonga egenda kuggweera ku mukutu gwa social media era nti si nti buli kimu baba balina okukyogerako. Yabategeeza nti okwerumaaluma kuno tekukoma kuyuzaayuza kibiina wabula n'abantu ababawagira baggwamu amaanyi so nga bandibadde bategeka ku kintu kimu okulwanyisa gwe bavuganya. Kuliko eyo nnyo abasasi baffe.